mwe bamaada mwawulidde ono omuwala ku TikTok simanyi yani Kemisera eyali ayimba e Uganda ali awo akaaba simanyi asaba buyambi bw'omusajja yamuddukako. Kemisera nnyabo yogera province mwoli, yogera province mwoli oba tuukirira chairman wa province gy'olimu ajja kuwa tiketi odde Uganda. Guba kugambye wano Abannayuganda abali wano tebeesobola. Genda otuukirire chairman province gy'olimu omubuulire ebizibu byo nti olemereddwa yagala kudda Uganda. Bakuwa tiketi, bajja kusondera tiketi oddeyo Uganda. Va mu bintu byokka abanaawo omusajja yakuwa omukisa n'akutuusa. Tandika okukola. Lwaki wagaana okukola? Banna kino kigende eri bakazi bannange oba abawala mwagala nnyo ebintu by'okkuula. Mwagala nnyo ebintu ebiri ku mukeeka. Wano tukola, wano abakazi tukola. In fact wano abakazi ffe tusinga ne ssente. Wano tuyiriba tukola. Mulekerawo ebintu by'okukuulakuula abasajja ebyo simanyi obatadde ku nnyonyi obatisse emigugu. Gwolowooza gwali osinga abakazi obulungi abali wano. Yogera province mwoli, va mu bintu by'okwewolomya n'okutuswaza. Mbwane South Africa tusobola kutikka kuzza Uganda. Wetuddize emiramba ate gwe omulamu. Yogera province mwoli otuukirire chairman w'ekitundu oyogereyo ensonga yo bakusondera ssente odde Uganda.